naye mukyala Bad Black namukoledde video nemugamba munne mbadde nsaba tuddamu okwogera ku linnya lyange kubanga yabadde anvumira bwereere kitegeera ate nze sivuma abantu mbawe ekitiibwa n'omuntu asembayo wansi tugende mu ghetto okukola charity abantu mbawe ekitiibwa nanziramu nti ye ex-convict ye ali above the law kati katoba amateeka tegamukwateko byakusanze waye n'ekirala muludde nga mulina obukuubagano bonna ne munnange nedda nze sinako kakubagano naye okuggyako omukyala lwe namulabako nenyiiga alina posti gyakola ku Patricia waliwo omwana ali awo wa ghetto yamwandikako omukyala omwana yalwala namwandikako omukyala bote ng'omukyala kyanyiiza kubanga babaana bato tulina okuba nga tubakuumakuuma balina kuyimirira ku ffe lwe namulabako nenyiigira gye nali and I didn't respond to her abantu kwe kunkubira amasimu bugenda ku TikTok mukyala Bad Black akuvuma so gwe mulundi gwange ogwokubiri okulaba nti mutaddeko ebirowoozo ebintu bingi nnyo byeyakuvumye ebyesitaza ebisaana owulira n'ebitasaana wulira n'ekiriwo ekyasinze okukwatako okuvuma omwana wange kyekyasinze okumanya okuvuma omwana we kyakuyisiza kitya kyampisiza obi ng'omuzadde naye nabadde saagaana kukyogerako kuba abantu bajja kudde banoonye omwana yamuvumya ekikuba nina omwana ow'empisa omwana omunnaddiini omwana omugezi ennyo gwendabamu ebintu bingi nnyo mu maaso awo kale kyampisiza bubi nnyo alina ebintu byeyayogedde bingi ng'omukyala n'atuuka n'agamba n'ogamba omwana owo siwalibebe anti era byebyo ne kati katulabe ebyo anti kati amateeka she has to come and prove buli kyayogedde kati ku Monday fayiro egendagenda ku court ba fayiro tumaze ogigulawo ajalumirize buli kyayogedde musango ekijje mumuguddeko era muguddeko okumpeebuula okunvuma okumpisaamu amaaso kubanza abantu millions of girls and women out there abe inspiring bagamba kyajja muneetugumira ku ggwe kati omuntu wava natandika okuvumavuma n'akwebula nga tulina nakyomukoze aba ateekukwatibwako osanga n'abala baliyigira ku ye nze muneete banvuma basivuma abantu nze abantu mbawa ekitiibwa bagamba Bad Black takwatwako taddibwamu era muwandirise toyinze off the camera totidde sitidde kubanga nze nkimanyi mu Uganda tiwali muntu ali waggulu w'amateeka era n'alaba ku luno ku luno lwejja okakasa nti butuufu mu Uganda mulimu abali waggulu w'amateeka awo nja kukkiriza nti ddala takwatwako kikyoyinza okugamba Bad Black mukyala muzadde nga gwe sinakyo gyakusinga n'obukulu nze kyenyinza okumugamba era kyenamugambye mu vidiyo nti mbadde musaba aneesonyiwa nsibe mukamaake kubanga nze sivuma abantu mbawa ekitiibwa ne message enyinza okuyisa kuba olutalo lwavudde ku mwami wange kumusuubiza nti yawasizza omwami wange mwami musiraamu okujjako lwali bawasizza omukyalo owokutaano awo lwe tuli mugamba neovudde mu busiraamu naye newawasa owokubiri n'owokusatu ebyo byange naye its my family and omuntu waddemba okubera ku social media handles ze nakolerako ekintu kyonna as long as taweebudde bantu tavumye bantu Bad Black oyo yavaayo gye bwavaako n'agamba talina Facebook account naye twalabye omukyala y'omu akola ng'ali ku Facebook nga yavuma kino mwakirowoozezaako mwengamu anti kale bwe yabyogera saabira engeri gye mbadde simufollowinga kati yagamba mbadde simufollowinga segambye lwe nalaba bungi eyo why would I follow her? I'm a busy person okujjako era omuntu ng'alina interest nampeeza nti tajja tikano okalabye bwe ntera okulabira ebintu ng'ebyo era abantu bamaze kugamba nti tajja tigenda ku TikTok lwe nalabye nti wali ekigenda maaso but ze si following abantu n'ogenda n'olaba abantu benfollowinga I don't follow people okugyawo obulumi oba obuvuno bwakutuusizzaako kikyoyagala justice ogyagala mu ngeri ki kulumiriza kugamba awe obujulizi ku bigambo byayogedde egwakeera nkya nawe obujulizi nja kukita